bingi nnyo byendabye bye mbadde nnina okwogerako ebirala bingi nnyo naye nalabyeko mu mawulire munnange babaddeyo Bunyolo mbuno nga Balamu bamukolere omanyi Balamu promoter Balamu yaguze engoye ne bannange Balamu you can promote something Balamu you can promote yetekedde abantu Mr Bean yatuka ku baside ne yegulira kadi n'ebirabo message naisa wansi w'oluggi n'atambula n'addayo n'akomawo n'aggulawo n'asanga kadi ze n'asanyuka n'agamba mama nnyabo abantu bandetedde ebirabo bya baside. Oyo ye Balamu Balugahala minisita waffe ow'ensonga z'abaana n'abavubuka. Ensonga za Balamu zino zikutte wansi ne waggulu. Balamu ono alina ensonga nti ayagala kuyambako bannakibiina ki National Unity Platform okuyimbula abaana baabwe abasibwa olw'ebyobufuzi. Balamu yatutte ensonga ye mu palamenti agamba nti Museveni amutumye lisiti y'abaana abo bonna be basiba kasita baba nga tebabasiba lwa kutta bantu just obusango bwabwe nti beekalakaasa kwokya bipiira oba obusango obutono nnyo ne baba balina gwe baakuba eyo si nsonga nnene eri awo etiisa. Museveni mwetegefu okubayimbula. Gy'olesa ennyonyi akutte wansi ne waggulu yeebuuza nti mubayimbula mu ngeri eyo mubasalidde musango ki ogubasibizza emyaka 5. Abaana abo beetaaga kufuna bwenkanya oluvannyuma lw'emyaka 5 gye bamaze mu kkomera nga famire zaabwe zaasaanawo nadda bamanye ensonga kye badde bavunaanisa. Balamu yagamba tuffe tubawadde omukisa abantu bammwe tugenda kubata. Oyo ye Balamu waffe minisita atulaga nti olwakutte woofiisi yatandikiddewo obuvunaanyizibwa. Ensonga zino zikutuusibwako Haji Setuba omusomi w'edduwa. Tutambula ne mu pulogulaamu zaffe ez'enjawulo era nga yatuteekamu akasente okulaba nti tukutuusaako ensonga nga zino. Haji Setuba musajja asoma dduwa era gwe yeetaaga okusomera ku dduwa ze ogenda mufuna ku ssimu eri 0703 31 39 25. Bw'anaakusomera ku dduwa ze togenda kusigala kyekimu. Ye Haji Setuba omusomi w'edduwa. Mr Bean mbumpuuga nawe mukabwani kanvaako naawe nvaako gwe nakumaze. Balamu yeteekedde abantu abagenda okumwaniriza ne bwe banaayala waatambulirewo gundi atambulireko. Naye Abanyolo kyova olaba waliwo pasita gwe baasibe yakuba Abanyolo emigo n'abagamba mweze temumanyira siri Munyolo. Eyo omusajja bali bamutaanise Makula nabagamba nze duwamagye chai era kubbe emboko y'amalala chai temumanyira nze siri Munyolo. Naye Abanyolo njenzi gye mbakube mu kibooko oba nkomyewo pasito oyo abakube ekibooko. Najja wano nenjogera ku ddwaliro ly'e Hoima. Ffe tubadde tulwanirira eddwaliro ly'e Hoima wano ku SPS Muwire Bible and Politics. Nabbanja yayimiridde n'agamba bulijjo Bunyolo ebyammwe biwedde Bunyolo bulijjo tulinda ono bulijjo tulinda ani? Balamu Balamu minisita wa Labour and what yagenda okuzimba eddwaliro nga ekisanja kiri ekyaggwa. Nabbanja yali minisita wa Herese. Omwana wammwe w'Ebunyolo yali minisita wa Herese. Kaseija minisita wa Finance. Byabakama minisita wa Works. Bonna bagambye abantu b'Ebunyolo Bunyolo bulijjo tuli bubi ne Nabbanja nga mwali prime minister. Abanyolo ne mukuba enduulu. Abanyolo nja kujjayo ne pastori mujja kakasa nti nze siri Munyolo. Mukakasa ekizibu kyammwe kibadde kirinda Balamu kwegamba mmwe mwawedde ebyo Museveni naye bannange Museveni osirwazza abantu naye olimba nze siriiko ffe omulembe guno tuguliko. Bakuŋŋaanyiza abakazi ne bakuba akalulu ne bayalawo Balamu atambulireko ne babasuubiza. Ngeguni n'agamba Kaseija ky'ogamba bulijjo tokimanyi nti eddwaliro liri bwe liti. Katusirike
katulabo Balamu agenda zimbe eddwaliro eryo nga Nabbanja muwala wammwe prime minister talina buyinza talina maanyi Balamu yamusinga ne Balamu mujja muwulira nga ngenda mu politics kansooke nzijewo kino kansooke nzijewo kino mwabagamba mbuno mutuyambako nnyo ku baana abasibe meseji ya muyino meseji eno njikoze kulw'abasibe balutayo Olivia Basekitebwa Yasini Machete nze kenyini wani omunyamanda wa Bobby ko n'abalala baganda bange ng'omuwendo tukola 32 abawere ennemba n'emisango emipaatike mu kkooti y'amagye meseji eno nsaba etambule etuuke ku abo balina endowooza ey'ekigwagwavu abo abalabe b'ekibiina kya NUP abo abalabe ba Kyagulanyi Robert Ssentamu pulezidenti w'eggwanga Uganda amulonde pulezidenti w'abantu nti olw'okuba yavuddeyo n'agamba tagenda kwetondera Mwami Museveni kuba ebyokugamba nti nno ffe kennyini tukkirize emisango mumanyi kyekitegeeza okukkiriza emisango egyo muli balabe b'abasibe mwe balina endowooza eyo buli alowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okuteesa ne Mwami Museveni okubeera nga tuddizibwa eddembe lyaffe nga bannayuganda nga ffe abasibe bali mu kkooti y'amagye bali nemba n'emisango emipaatike mwe balabe ba Kyagulanyi mwe balabe eggwanga Uganda mwe balabe enkyukakyuka mbategeeza ebigambo bino nga meseji eno si yange nzekka wabula n'okuva mu basibe balutayo Olivia ne Basekitebwa Yasini Machete Bamuganza Joseph Basekasanya Mujahideen ko ne bannanga abalala nti ffe tetuli betefutefu kukkiriza emisango gye tutaakola egy'obuyeekera gye mwagala tukkirize okwetondera Mwami Museveni era tetuligenda kukikola kubanga emisango egyo tetwagizza era mwe abalina endowooza eyo nga mwenoonyeza ebyammwe meseji eno mbasaba batuukeko era mugitegeere bulungi bwe mubate mmanyi kyekitegeeza kukkiriza emisango gya buyeekera gye mwagala tukkirize 1 tosobola kwesimba wadde kakiko ka LC1 gy'obeera 2 tosobola muntu yenna kukuwa mulimu nga wali ozizaako omusango okufaanaganako bwe gutyo naye mujjukire nti omusango ogwo mupaatiike era omusango ogwo ogw'obuyeekera bagutuguddeko ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwokuna 2023 basooka ne bakugulako omusango gw'okusangwa n'ebintu ebibwatukanga bomu oba ebikola bomu naye bwe baleeta ebizibiti ebimu ku bye baleeta mu kkooti ng'ate ate wali gwe babisanga naye baleeta amacupa aga bbiya amacupa ga Uganda walagi akadomola ka liita 10 nga kali empty entambi za stove n'omusenyu ebintu bye baleeta mu kkooti ey'amagye emakindi naye ku ssaawa za leero mbalaba mwenna musongoza emitwe gyammwe engalabi z'emitwe muwoza nti bannange Kyagulanyi n'agaana abaana b'abandi okubayimbula Kyagulanyi yali akutteko mwana w'omuntu yenna ekyokubiri mwalabye bulungi nnyo kino ekivuuka nga kiri ewa Mwami Museveni nga kyambadde red ballet kyambadde combat naye nga mukimanyi bulungi nti waliwo baganda baffe bonna abakwatiddwa okuli ne kansala eyakwakwatibwa jjojjo wano nga ne ku ssaawa ya leero yatwalibwa mu kkooti y'amagye makindi ngali kitale obudde bugenze meseji mugifunye kyetwayingiramu tetwagwira kigwire tukimanyi tumanyi buli kimu abaana mubeesonyiwe amateeka ge gaba gakola bwe gaba amateeka nga mannafu nnyo nga tegasobola bijja kwekola byokka tetugenda kwetondera Museveni nyoze mu program ey'olunaku lw'olwaleero bannayuganda mwena mundetedde wana aba UPDF aba UPDF muwulire kino ekintu temukkiriza Museveni obbakwasa ekkubo lyakwasiza institutions endala zonna Museveni azenga buli kintu akisalako emitwe ye Museveni afuga kiwuduwudu buli kintu Museveni asala mutwe n'asigaza ekiwuduwudu ekitasobola kuliyakitinga ekitasobola kulowooza ekitasobola kukola ku nsonga zaakyo olwaliro Museveni ali ku mission ey'okutta ba top UPDF officers in fact waliwo ekintu kyendi mu kulondoola nja kukiggusa
Air Force mukyalimu emirambo emirala. Mukyalimu abantu abagenda okufa mu Air Force. Mulimu abantu abala fayire eno ndi mu kugirondoola sawa yonna njagireta. Waliwo abantu ababadde mikwano gy'oyo omusajja abasuula okubanga omusajja oyo yababuulidde. N'abamu mu UPDF. Museveni alwana okutta top cream ya UPDF. Bwe ngamba UPDF section zonna omuli Marine, Air Force, Amadi Brigade, gundi Land Forces, mwenna ng'obagasse ne mukola UPDF. Museveni alina olukwe lw'okutta abakulu. Kubanga waliwo gundi yaabwe, waliwo abaana abo Muhozi be yali ku rutinga aba 200 abo okuva 200 okujja. Baagala okutta abantu bonna be batamanyiiko musigalemu abaabwe. Abanaasobola okukola mutabani wa Museveni byayagala. Oba dynasty yaabwe byeyagala. Jukira Museveni bino abikoze institutions zonna okutta abakulu. N'asigaza ekiwuduwudu nti bwatta abakulu abato emiji gy'emito mukakkana. Nti Museveni ya ekereziya yagisalako omutwe. Omutwe gw'enzikiriza zonna mu nsi ye Kristo, ye Katonda. Ife tulina Kristo. Katonda yatuwoye nti okuyita mu ye tusabe byonna bye twetaaga. Ekyo no sheki kiti tayagala kiwulira. Ninga ge mazima wulira. Naye wano gundi wano Museveni yasooka n'abasiruwaza. N'abajjako obutukuvu n'obutuukirivu. N'asooka n'abadayivatinga ne muva ku Katonda. Ne mutandika okutya Museveni okusinga Katonda. Kati bw'amala bajjako Katonda ne muba nga temukyalina kye mumugamba n'atandika okusala omukuumu. Museveni yattaka lidinaali nsuubuga. Ne bamuweza n'omuwayiriza mbu n'afudde siriimu. Najja ng'anogola abantu naye nga mu structures alinamu Abanyarwanda abasoma obukatikisiti, abasoma obubulaaza, abasoma obulevulanda, abasoma byonna kati batuuse ku mutendera bagala kuteekinga over ekereziya. Nti nattakaggwa natta Spiano Kizito Lwanga abasigala ne musigala mu ntiisa kuba abasazeeko emitwe. Ekereziya gisazeeko omutwe. Olwaliro buli aliwo munnange wira ogenda n'oyogera abakitiibwa semwogerera abimanyi naye kati omusajja ayogerererewa nawe omusajja omusibyeko olukongoolo. Katonda gwatubuulira naye mwe bannanze ne mulimpako okubeera bishop oba okubeera omukulu w'enzikiriza abantu mujja kakasa. Waliwo abamu abagamba naye bane pastor azenyo oludda pastor talina kulaga ludda naye gwe wenna ogenze mwene yupi n'oggwerayo ate ng'oli w'enaalemu n'oggwerayo wenna olaga enzikiriza wenna olaga oludda. Omunaddiini alina kuba Newton. Ng'ani ali Newton? Ng'ani ali Newton? Tuviire ddala ku Yesu waggulu. Yesu yali Newton. Okakasa? Yesu yali omanyi Yesu bwe yavuma bakabona n'abafalisaayo n'abawandiise ng'ani ali Newton. Ebyo Museveni babibasomesa ebyo kubasalako mitwe muleme kwerowooleza. Mbu pastora nange kati atolowe n'alemu abadde akwagala bwawulira ng'oli bweni yupi agende wakayanja. Kayanja wa Nuupu. Siradda wa Nuupu. Bosi ba Museveni ng'ani ali Newton. Nga Kazimba Mugalu bwe baba bali Newton bwe babayita ku kavulo okujja okusaba bajja. Naye nze Museveni n'amala ngamba nti wire jangu osabe mu State House ngendayo nenkatuga. Ngendayo nenkatuga bo mugende nekafa ne bankubisasi. Bo bwe babayita ku kavule bajja. Mbuno simanyi mbuno. Bambi pastor kakati tandika okutta ku bigero obeere Newton. Siri Newton. Uganda weri tewali ali Newton. Eizo oli n'abanyigiriza oba oli ne be banyigiriza. Kubiri kubeerako kimu. Yesu yali Newton.
Museveni ayagala okutemako UPDF omutwe. Bannayuganda mwenna mukimanye nti oyo omwana Kigundu eyafudde Stefano simanyi Steven Kigundu. Oyo omwana hero. Yawaddeyo obulamu bwe ku lwa Uganda. Yawaddeyo obulamu bwe ku lw'abaana ba Air Force. Museveni yabadde ayagala asaddaka abaana ba Air Force n'ennyonyi ate ali emu ne Uganda olukwe. Omwana obulamu bwe ne bugenda olw'okugaana ekintu ekyo. Oyo Kigundu hero. Era wakyaliwo emirambo egiri mu Air Force. Air Force senga mubaddemu amagezi mwandibadde mugera ekiro ne mumanya Museveni wasuze kubanga Museveni atera kusula nakasero. Oba emisana ng'ali ntebe mulinnyisa ennyonyi nnyo omulundi gumu mu Bestate House egwemu ne Museveni afeeko. Mbabuulira bwe mugaana mummwe mukyalimu emirambo mbabuulirira wano. What is wrong? Mummwe mu Air Force mukyalimu emirambo. Mu UPDF mulimu emirambo egiwunya nkugambye Mbadi awunya embugo. Mbadi bwakuyitako bw'ati awunya embugo. Erweru bwakuyitako bw'ati awunya embugo. Katumba wamala Katumba wamala awunya essuuka Duli Katumba wamala yasimatuka embugo. Awunya baziyita looti. Mu Luganda luli tebagamba mbu era twebaza omugenzi aziikiddwa mu masuuka 120 no baziyita looti. Aziikiddwa mu looti Katumba wamala awunya essuuka. Mbabuulidde. Why? Museveni yagala okusalako UPDF omutwe. Museveni yakwata obusiraamu n'abusalako omutwe. Abasiraamu ne balaba ku bannaabwe nga bafa masasi omu, babiri, basatu, bana, batano, mukaaga, musanvu, munana, mwenda paka gy'oyagala okukoma. N'akwata Sheikh Muzata n'amulindigula ekigo addo. Nali tuddawo n'embuuza ki ekigudde nti Muzata. Ensi yakankana. Ensi yakankana. Nga Museveni akubye Muzata yasitula Muzata n'amuba wansi Muzata n'ayabika. Obusiraamu kiwudduwuddu tekuli mutwe tebakulimba. Tekuli mutwe kyova olaba ne bw'abayita obbakuba emiggo bagenda. Abayite ekkololo n'abagamba buli omu ajje n'embooko n'abakuba emiggo kuba tebalina mitwe. Kiri mu malaalo omutwe tekuli. Salongo kiri mu malaalo. Bannange kibadde kimulidde maama kibadde kimulidde naye agenze n'ayitawo maama ate nga takirabye naye abadde agenda era wawali kikiri kimulinze sayidi zeeri. Salongo kiri mu malaalo omutwe tekuli. Abayisiraamu omutwe tekuli. Abakatuliki omutwe tekuli. Ekkanisa ya Uganda omutwe tekuli. Bonna bali awo biwudduwuddu. I repeat. Buganda ne obwakabaka bwonna ne babuteekamu Abanyarwanda. Genda olabe. Abasoga bakaabanga abatalina taata. Buganda ekaabanga etalina taata. Acholi ekaabanga etalina taata. Tole ekaabanga etalina taata. Eyankole yo baagimalawo. Mbagamba mbuno twetondere Museveni. Mumanye ekyatuuka ku musinga w'Erwenzululu okukkiriza emisango. Eyo gye mututwala omusinga yajja n'agamba mbu omusinga akkiriza emisango. Kati omusinga takyalina kyayinza kugamba Museveni. Omuntu yena takyalina kyayinza mugamba nga mutujju. Yakkiriza nti n'omutujju. Omusinga oyinza okukola omutujju mu bantu bo basabujekiti bo. Najja n'agamba bannange ekyatuuka ku nze saagala kituuke ku kabaka mulala yenna. Ekyo ekitiibwa okukijjayo abaana b'e Kasese mmwe mulina okukijjayo. Omusinga yakitunda. Obwakabaka bwonna weebuli tebulina mutwe mu Uganda. Why? Ate naddala njagala mbuulire Buganda. Buganda muwulire ebigambo bino. Mmwe temumanyi kye muli. Museveni yamala okubakkakkanya. N'atandika obalowoozesa nti mmwe mumwetaaga.
era ne mulowooza mbu temuyinza beerawo nga Museveni taliiwo. Era ekyo kye mulowooza kati nze mbabuulira Museveni tayinza beerawo nga temuliiwo, naye ate mmwe musobola obbeerawo nga taliiwo ate ne muyitimuka okusinga ne bwe muyinza okirowooza. Museveni yalowoozesa ekkanisa. Buli muntu yenna bw'atemyeko omutwe bw'amala okukumalamu amaanyi n'akulowoozesa nti oliwo lwa Museveni. Ntwala omukisa guno tegeeza Ssaabasajja Kabaka n'otegeeza Buganda ne Mengo administration. Si mmwe mwetaaga Museveni. Museveni yabeetaaga lwakuba temukimanyi maybe. Yabatiisa nnyo ne mutya nnyo. Olaba Museveni yali ayina emmundu mu 8 yajja n'anoonya Kabaka nga yamuyisawo nga yamutaasa. Kabaka teyalina mmundu, Kabaka yali ayinaki? Museveni yali anoonya Kabaka kuki? Si ssente nti yali anoonya Fanda. Fanda yali amuyina nga ye Gaddafi. Naye nga Kabaka alina ekintu ekyali kiremeseza Museveni. Bw'oba wali okiyina mu 8 nga tonnatuula ku Namulondo, naye ate kati mu mulembe gwo olaba yakinoonya mu mulembe ogutaali gugwo ng'okyakutte bukwasi kifundikwa. Yakunoonya lwakuba gwe wabikka akabugo ku Ssekabaka Muteesa taatawo, kyonna n'okisigaza. N'akunoonya emitala w'amayanja. Tuyambe ng'okirina, naye kati olina kyenkana ki? Lwaki olowooza nti Museveni alina emmundu yali akwetaaga luli nga toli ku Namulondo? Lwaki olowooza nti kati gwe weetaaga Museveni tebakulimba? Ekyo Museveni akikola okulaga nti ali relevant era tumwetaaga nnyo. Museveni tetumwetaaga yadde sekendi seemu.